Entiisa ebuutikidde bannansi mu ggwanga lya Pakistan abatujju bwe bayingiridde ettendekero ly'abasirikale ne bannamagye mu kibuga Quetta okukakkana ng'abayizi 69 be balusuddemu akaba ate ng'abalala abasukka mu 100 taasulewo taasiibewo yali kumimwa. Obulumbaganyi buno obukoleddwa ekiro ekyakeesezza olunaku olw'eggulo bulese abazadde bangi ge bakaaba ge bakomba oluvannyuma lw'abaana baabwe be babadde balinamu essuubi okufa nga kati bali mu kiyongobero. Abeerabiddeko n'agabwe bagamba nti abasajja basatu ababadde bambadde ebikooti by'abatujju bayingidde mu ssomero lino ne balagira buli omu okuwanika emikono waggulu olw'amaze ne babasindirira amasasi okukakkana nga bafudde abasobodde okudduka be baasimattuse. Abaana ababadde batendekebwa n'abaduumizi ba poliisi abawerera ddala be baalusuddemu akaba era ng'abantu bangi okuli ne Ssaabaminisita wa Pakistan bavumiriddwa ekikolwa kino nga mu kino gavumenti ya Pakistan erangiridde olunaku olw'okukungubaga ssaako n'okuziika bannamagye abattiddwa. Poliisi n'ebitongole ebikessi byebunguludde ekifo okutaasa embeera era ng'okunoonyereza bwe kukyagenda mu maaso. Pakistan ly'erimu ku mawanga agasinga okukolebwako obulumbaganyi nga kigambibwa nti buli mwaka eggwanga lino lirumbibwa emirundi egitakka wansi wa 16. This is Kingdom TV.